Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kyamutamananyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV naawe atannaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nkuleetedde akatambi ng'akatambi kano kalimu omu ku babaka aba parliament nga wa NUP officially wawula nga y'omu ku kabinja aka DP block ng'omubaka oyo aiza azze awulikikako ng'ayogera ebigambo oba olyawo ebyawukanira ddala n'ekibiina ekya National Unity Platform. Ababaka bangi abali mu kibiina kino bozzenga owulira nga boogera ebigambo ebiseera ebisinga nga tebikwatagana na bakulu mu kibiina kino bye bagambye, tebikwatagana na bannansi abakkiriza mu kibiina kino bye babagamba. Ababaka bano nga abasinga obungi babawuliriddeko nnyo era bangi babataaminze nti bali mabega w'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Akabinja aka DP block omwaka gwali gwa 2020 ngenda kuzzayo kemabega nkuwe ku lunaku olwo n'ebyaliwo abakulu bano nga bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula mu katambi kano oba mu ddoboozi lino ly'ogenda okuwulira mulimu omubaka owa palamenti y'omu gwe nkugambye ng'ono yagenze ne mu lutuula olw'eggulu era nga y'omu kubaleese ebiteeso ng'ebiteeso ebyo binyigiriza birwanyisa era nga biraga nti ekibiina kya NUP oba olyawo kirina okubeera nga kirwanyisibwa. Omubaka ono ayina emisango mu kkooti ngenda mu kunnyonnyola ogenda bimanya byonna. Ayina emisango mu kkooti gy'obadde tomanyi. Omubaka ono yagendako mu kkooti okukyalenjinga eyali yamuwangula, yavuganyaako mu kalulu aka 2016 ne bamuwangula n'akalulu aka 2011 era ne bamuwangula. Wabula emirundi gyonna gyagenze mu kkooti ng'omusango gumusinga era ng'ali supposed okubeera ng'aliwa sente zalina okuba ng'aliyirira oyo eyamuwangula gwampuliriza ku mukoto ogwa Red Zone TV. Kugambye kabondo ka DP block n'ebigendererwa ebyamanyika byenjagala okuba nga nkuwa mu katambi kano kogenda okuwulira gwe akyatambula naffe. Atanaba kubanga olayikinga kirira wansi awo tuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga nga bwe ntera okugamba information gy'okoma okubanga etambula ate buli muntu n'aba nga ate afuna amawulire. Ngenda bikuwa byonna obeere ng'ate obitegeera nkuwe n'ebimu ku byafaayo byabwe bajja batya era baali banonye eki. Kansooke nkuyiseeko wano katono nnyo nzije nkuwa ebigambo by'omubaka ono n'ebimukwatako omutegere bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bw'etambula. Njagala kubanga nkutegeeza nti omubaka wa palamenti ono gwe njogerako si mulala ye mubaka amanyiddwa nga Honorable Mbwa Tekamwa. Amanya agamanyiddwa bamuyita Honorable Michael Kakembo Mbwa Tekamwa. Omubaka ono akiikirira Ntebe municipality ku kaadi ya kibiina kya NUP wabula nga ate ebikolwa bye byogera bulala era ogenda biwulira wano otegeere kiki kyenjogerako. Omubaka ono kigambibwa nti nga sinaba kubanga nkuwa olutambi olwo oluwulire bulungi nnyo yagala sooka kuzaako kemabega. Omwaka guno gwennyini ogwa 2024 gwali mwezi gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga amawulire gaafuluma nga galaga nti omubaka ono abanjibwa era agenda kukwatibwa nga kkooti yali emaze okuyisa kye bayita warrant of arrest ng'agenda kukwatibwa olwa ssente $1,63,370 eza siringi za Uganda nga ssente zino zimubanjibwa omukyala amanyiddwa nga Honorable Rosemary Tumusiime. Omukyala oyo Rosemary Tumusiime yaliko omubaka owa constituency y'emu omwami ono gy'akiikirira era ng'obululu bwonna bwazze awo oba akalulu ke yawangula okufuuka omubaka omukyalo oyo Rosemary Tumusiime ye nno yaliwo NRM yawangulanga musajja ono eyali nga owa DP era emirundi gyonna gye yeesimbawo Mbwa Tekamwa ono Michael Kakembo yeesimbangawo mu kaadi eya DP
era ke kabinja aka DP Block wabula abadde tawangulangako era abululu bonna bwazze ng'avuganyaamu nga bamuwangulira ddala omukyalo oyo amanyiddwa nga Rosemary Tumusiime. Mu kalulu ka 2016 Michael Kakembo bwe baamuwangula mu kalulu ako yagenda n'akawakanya n'agenda mu kkooti neyeekubira enduulu nti akalulu kabbiddwa, omukyala Honorable Rosemary Tumusiime abbye akalulu. Kkooti n'etuula n'etunula mu bujulizi bwonna n'ensonga zonna nga bwe zaatambula bagenda okkizuula nga Michael Kakembo obujulizi bwe tebumala. Kkooti n'eragira nti aliyirire omukyala Tumusiime $63,000 eza siringi za Uganda olwa damages n'ebirala ebimutuusiddwako. Era mu kiwandiiko ekyafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga East News nga kigamba Entebbe Municipality MP faces arrest over 63 million Uganda shillings. Date ebbanja eryo lyaviira ddala mu mwaka gwa 2016 talisasulanga. Era wano nga bagamba nga sinakuwa katambi kugamira na akatambi nga ina gwayogera naye nga bali mu kubala mission ey'okusuula ekibiina ekya NUP. Ulize egguliro we lyagamba the Entebbe Municipality Legislator Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa is in trouble after Kampala High Court issued a warrant of arrest in execution order 22 to arrest him and produce him before court for failure to pay a debt to a tune of 63 million Uganda shillings. Nti omubaka akiikirira Entebbe Municipality amanyiddwa nga Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa ali mu buzibu era ayolekedde akatyabaga oluvannyuma lwa kkooti enkulu mu kibuga Kampala okuyisa ekibaluwa kye bakuntumye akwatibwe ku bbanja ya bukadde 63 eza siringi za Uganda. This is the money he owes his predecessor Honorable Rosemary Tumusiime, who defeated him in court twice after he challenged her victory in 2016. Nga kigambibwa nti sente zino zimubanjibwa oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Honorable Rosemary Tumusiime okumuwangula mu musango gwe yawaabanga mu kkooti, era nga kigambibwa nti yamuwangula emirundi 2 mirambirira nga buli wagenda mu kkooti amuwangula. Kakati omusajja ono n'alagirwa abeere nga aliwa sente ezo zenkugambye obukadde 63 ze yali alina okuba nga alirira omukyalo ono abeere nga kwegamba asasulira damages ze yali atuusizza ku mukyalo oyo. Omukyalo oyo w'NRM era ye yakiikiriranga Entebbe Municipality Michael Kakembo Mbwatekamwa gy'akiikirira olunaku olwaleero. Kakati mu kkooti bwe bityo bwe byatambula. Omusajja ono byonna byayogera oyinza obiweeyinga oba oyinza obipimapima nga obikuusa oba nga obyekuusaako ku bigambo oba ku gguliro lino lyendi mu kubanga nkuwa yandibanga waliwo ekimuli emabega era ekimupushinga okukola bino byonna byakola n'okulwana ekibiina ekya National Unity Platform. Wano nga bagamba nti it should be remembered that in 2019 in an appeal number 8 of 2019 court ordered Honorable Kakembo to pay decree Honorable Rosemary Tumusiime 63 million shillings which Kakembo claims he cleared 2 years ago. Mwezi gwa mwaka gwa 2019 Kakembo yagenda n'akola apiiru ng'agezaako okulaga nti omusango bagusaze bubi, wabula n'apiiru gye yakola era still ne bamuwangula, era kkooti n'emulagira nti sente ezo olina okuzisasula. Ye agamba sente yazisasula, nti sente yazisasula emyaka 2 emabega by 2019 wenkudizayo emabega. Mu 2019 yategeeza nti sente nazisasula emyaka 2 emabega. Tuli ku Honorable Kakembo Mbwatekamwa omusajja w'ekibiina ekya NUP officially naye nga ate y'omu ku bantu abali mu kulwana ekibiina kino. Michael Kakembo gwe njagala okuba nga nkutegeeza omusajja ono alina ebigambo byayogedde bwe yabadde ggulu byenjagala okuba nga nabyo mbikuwa nga sinnakutwala katambi kali lunono lwali lukomo lwa ssimu ng'alina gwayogera naye era nga basala pulaani ekibiina kino tukisudde tutya, ekibiina kino tukiyingidde tutya ffe ng'aba DP Block tubeere nga tukikolamu emivuyo gyaffe. Era ng'alina gwayogera naye ng'amutegeeza nti bwe tunaatandika okulwanagana ne Kyagulanyi tetugenda muwangula, wabula kye tulina okukola tulina okugenda ne tumujoyininga nga DP Block ne tukola emivuyo gyaffe oluvannyuma ne tumufiira ng'ensi etegedde era nga tumaze n'okubeera nga tumunafuya. Njagala nsooke nkuwe ku bigambo by'omubaka ono amanyiddwa nga Honorable Kakembo Mbwatekamwa omwewulirireko yennyini ng'ayogera ebigambo bino ebyabadde eggulu nga sinaba kubanga nkuwa bye yayogedde oba bye yayogera ku lukomo lw'essimu
soka owulirize bino tweyongereyo. Our motion is concerned. I am convinced beyond reasonable doubt, right, Honorable Speaker and colleagues, that this move is going to give us more unity as the opposition and respect for each other. Let us vote for our leaders. What's wrong with that? I am standing here to second this motion, right, Honorable Speaker, in good faith. It will help us. It will build us more, because unity of the opposition means strength of the opposition. Respect for each other means what? Because I must participate in electing my leader as the opposition. We have seen it many times in Parliament, where the leader of opposition thinks that all opposition belongs to his party. In this case, it used to be FDC, and all the opposition would see ourselves as FDC, and yet not. You see, because we did not participate in electing the leader of opposition. Now we are seeing a national unity platform. Tomorrow it will be another party. Honorable Wambura, we didn't behave like that. I was in FDC. Yes, I want to thank you that you did not, but I am getting so scared that I see the opposition in court as if it is only one party. So I want to bring each and everyone on board through this, that come vote your leader. He will respect you. You will respect him. We shall not have any fight. He will unite us, and by that, it will make us more stronger in the Thank you. Thank you. I beg you to move right. Thank you. Honorable members, I now put a question that Honorable Lumu be granted leave to introduce a private member's bill, the Administration of Parliament Amendment Bill 2024. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. Pursuant to Rule 1212. Wacho omubaka amanyidwa nga Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa bwe yabadde ng'awaze argument ze, wabula omuntu yawadde ebyo era omuntu yayogedde ebyo bwe njagala okuba nga nkuwa owulirize ku lukomo lw'essimu nga wano yayina munne gwe yali ayogerezeganya naye, era nga mu mboozi eno gye njagala okuleetera mwalimu ebigambo bino wammanga nti bwe tunaagenda mu NUP ne tugenda nga DP block tujja kusobola okubaka emizannyo gye tuzannya, wabula ate singa tunaasalawo okulwanagana n'omusajja ono tuyinza obutamusobola ng'alina gw'ategeeza gw'ayogera naye munne, era ndowooza bwe baali balina mission eyo okubeera ng'ate batuukiriza ekigendererwa kyabwe ekyokubeera nti banafuya ekibiina ekya National Unity Platform. Njagala owuliriza akatambi kano bulungi nnyo, mpola mpola tubeere ng'ate tutambula mukutu gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomisinga nsonga yonna. Mpumuwevu muyaga gwo gwazze gwe tulina okumanaginga obulungi. Bwe tukumanaginga n'obusungu ebigambo bawonga abyogedde sali trusting nnyo bawonga naye this time omwewunyiza. Bwe tuleeta obusungu nti tufaafagane ne people power, trust me tetumalaako. Bwe tuwanike emmundu tetukuba people power ne Bobi Wine nkolayirira. Kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule. So tusaba tufune engeri gye tugenda okumanaginga wave eno. Ebengeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri. Tuloke tugguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP block tibannange tuyingire mu DP block. Olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP block tibajja tunenya baga DP block yageze eridda. Kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga sengoga Kakembo bw'anaagenda mu nuupu tajja kudda. Ne bwe mba ngeze mu nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Sekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu, kitegeeza kintu tubala okuwangula nga twegeya muti abaayi essaawa etuuse tusimbule alungi tebaba nnyo tudde waffe. Yes, ebigambo biwulidde bulungi nnyo. Oyo yali mubaka oyo gwe nkugambye Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa. Abantu bano bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform mwaka gwali gwa 2020. Ennaku z'omwezi zaali ng'ennaku z'omwezi 13 gwali mwezi gwa 8 mwaka gwa 2020. Newankubadde amawulire bwe gaakuba gaalagako abantu 11 abaali ab'enkizo abaali bamaze okujoyininga ekibiina kino abava mu DP kye tuyita DP block. Era ku bano abamu ku bo baasigala bali ku mazima era baasigala bakwatagana n'ekibiina kino n'emiramwa gyakyo, wabula ate era bangi ku bano baali balina mission zaabwe era mission ezo baazisigalako. Newankubadde nga bwe nkugambye ti ate abamu baasigala ku mulamwa. Mu bantu abeegatta ku kibiina kino kwaliko Mathias Mpuuga, kwaliko Joseph Gonzaga Sewungu,
waliko Honorable Medad Lubega Sseggona, Honorable Betty Namboze Bakireke, Moses Kasibante, Muwanga Kivumbi, Alan Sewanyana, Sempala Kigozi, Sajja Lyabeene, waliwo bayita Ssentongo Robina, Veronica Namaganda ne Florence Namayanja. Abo ebalinga ab'enkizo abayogerwako. Wabula ku bano kuliko era abajjanga ddala mission yali yaabwe eyo ey'okutabula mu kibiina kino. Era ku bano bangi ku bo batandika dda okubeera nga boogeza ekirimi. Mwenna mumanyi Mathias Mpuuga ebiriwo, mumanyi Medad Lubega Sseggona, mumanyi Moses Kasibante byazze ng'ayogera nga ye ennaku zino radio ez'enjawulo tazivaako ne TV ez'enjawulo okunafuya ekibiina ekyo. Mumanyi omubaka amanyiddwa nga Alan Sewanyana ebimwogerwako, waliwo Sempala Kigozi mubiwulira n'abalala. Wabula abamu ku bo abasobola obaolyawo okusigala ku mulamwa ne batambula n'ekibiina kino n'ebigendererwa byakyo n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo. Awo bonna balubega mukaaku osobola okujjukira ebigambo nga bwe bitambula. Wasigalawo Joseph Gonzaga Ssewungu yategeera ekibiina era akyali ku mulamwa. Waliwo Honorable Betty Namboze Bakireke era azze akyogera lunwe. Waliwo Honorable Muwanga Kivumbi naye yategeera ekibiina era akyali ku mulamwa. Mulimu omukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja, oyo nga wetwogerera yakolanga mmeeya w'ekibuga Masaka. Oyo naye yategeera ekibiina era n'asigalakokko waakiri ku mulamwa gw'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform. Kakati omubaka Mbwate Kamwa amanyiddwa nga Michael Kakembo Mbwate Kamwa, njagala okutegeeza nti ye bibye byebyo nga bw'obiwulidde nga bwe mbikuwadde mu katambi n'ebyemutuusu n'ebyamutuukako ne ssente ezimubangibwa n'ebigambo bye yayogera ne munne gwe yali ayogerezeganya naye nga kiraga balina ekigendererwa ekyabwe, ekigenderere ekyokubeera ng'ate banafuya ekibiina kino. Nebaza abagenda mu comment section ne muteekayo obubaka kyemukola kya mutawaana nnyo. Darling Kigongo webali kubanga kwoli message yatuuse. Patrick Kimuli webali kubanga obeerayo, message yatuuse yabadde akomentinga ku nsonga ku mboozi ya Segirinya Muhammad gye nakuleetedde. Namajjera webali kubanga kwoli message yatuuse. Mazima Brian n'agamba tusabire nnyo naliwo Segirinya message yatuuse. Nasali Jeni nga bulijjo message yatuuse bali kubanga ogoberera. Sara Kiyingi Kaweesa webali kubanga naawe kwoli message yatuuse. Yabadde ayogera ku nsonga ziri eza Agnes Nandutu. Kiwanuka Yusuf webali kubanga naawe kwoli agamba nti bannayuganda tuli babuufu Bobi Wine yatubuusa. Bamusa Kiwanuka Yusuf. Rose Nafula webali kubanga naawe kwoli bagamba bave ku Segirinya. Katongole Julius webali kubanga nayo kwoli wakuba sitegedde Katongole Julius mumiransa nafu Katongole Julius ani naye webali kubanga kwoli message etuuse. Nabende Bakari webali kubanga nayo kwoli message yatuuse. Ani ono Nanyange Janat webali kubanga nayo kwoli message yo yatuuse. Wire Nankabirwa Mire Nankabirwa message yatuuse. Shamsha Grenga bulijjo n'agamba ebisajja bya DP Buloko Gasia message yatuuse. Kyemeza erinnya liri Kyemeza message yatuuse. Kyambadde Derrick Richard webali kubanga nayo kwoli. Kyambadde Richard webali kubanga nayo kwoli message yatuuse. Ni ono Namutebi Masitula message yatuuse asabira Segirinya. Ne Paulo Ndugwa nawe ye yatuuse. Shamia Nasozi message yatuuse. Ono teyataddeko linnya. Jeffrey message yatuuse. Nanyange Janati message yatuuse. Kennedy Mulungi message yatuuse. N'abalala mwenna mwebale kubanga kwe muli tuwuliziganye mu updates eziddako.